bwe bagiwadde agenda kutoba. Kaakati negasse ku ttiimu eri ku ground, esangiddwa ku ground. Ekiragiro kyammwe ekiŋŋamba nti tulumbe ground nkikkiriza. Ono wenale mwaniriza kkiriza. Kakati Flavia Nakafeero bwe ŋŋenda okutambula naye ku bassentebe bwa district. Ono omukyala ŋŋenda muwagira. Kakati bassebo ne bannyabo, ekyo kinfuula mubaka atamanyi byenteesa. Sseggona ebisaanyizo ebyakufuula omubaka omulungi baabitundawa ne bano banno bagende babigule. N'ekibadde kifuula Sseggona omubaka omulungi gy'emyaka mingi gy'amaze mu paalamenti. Ne Walukaga bw'anaamalayo emyaka 15 ajjafuuka ate omulungi otya n'okutya. Omulekerawo okujegewaza abantu, okwefuula nti muli baakabi nnyo wakati mu nsonga eziri serious. So kakati ebyobufuzi buli generation ejja wabeerawo abantu abalina okubeera ku front line. Era bano nakugamba nti bano abatakkirize nti kati Kyagulanyi ne banne be bali ku front line, ebyobufuzi bigenda bamenya nnyo. Bigenda bamenya byakubamenya. Mulina okukkiriza. Kakati guno omulembe oguliwo tufe tukikuttemu emyaka 15-20. Kali ne bano abaana tubaleke baleete ekyabwe. Omubaka Sseggona gwe yajjayo omumanyi? Oyo Sseggona yajja nga naye y'omu ku be banyooma. Ngabaga kati obuvubuka obuvudde wano e Mengo mu paalamenti ng'ogyeko bano abayaayaaya baagala okusiriwaza mmwe. Paalamenti kebeere ya Amerika, kebeere ya Bungereza, kebeere yawa. Okuwa omuyivu ennyo si kye kikufuula ow'amaanyi mu paalamenti. Okubeera omuyivu ennyo si kifuula ow'amaanyi. Ebyo byammwe byano mu Uganda. Y'ensonga lwaki n'abaakola constitution bakugamba kasita omala siniya ey'omukaaga. Gwe Kyagulanyi wamulako ng'ateeka ebirango ku leediyo ng'abayita. Nakera gulumu nga ndaba nga kati DP Block beesoze ku NUP. Teri yabayita. Era ne mu kugenda temutuleekaanira. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu UG we bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Sheikh Amyuka tuzze tuwayemuko ku mboozi. Twagala tutandike ensonga nnyingi nnyo ezigezezzaako okutambula lwe twasemba okubeera wano wennyini era we twali tutudde ku olunaku lwe kadi lwe zaafuluma kubanga twali tulindirira naye zaagenda okufuluma zali mu ssaawa nga 3 ez'ekiro we zaafulumira awo. Era twali tumaze okukuba ttooki n'okubako ne bye twogera ku nsonga ezetulira ku kaadi of course n'ensonga endala zonna nga bwe zigenda mu ggwanga. Ne kati we twogerera essaawa zino kaadi zaagabwa. Surprise zibadde nnyingi nnyo, abamu badde tebasuubira bingi nnyo, abamu batandise okwogera nga bagamba si bamativu era nga bwe byali bisuubirwa. Nawulira nti kubamu kubali ejjinja abamu baakomerawo mu ambulance. Pozi gye zabasanga. Gye zabasanga. Kulangirira. Gye kwabasanga. Nakugamba nti Kyagulanyi musajja mugezi nnyo. Abazirangirira nga tanabagenda jjinja. Yali ajja kweveera. Naye bonna bagenda balulunkana nga bagoba kaadi. Tebamuwerekera jjinja nti bali bamwagala nnyo. Ejjinja tebamuwerekera nti olw'okuba mukwano muyitirivu. Bonna bali babala kaadi nga baagala bamubeere wano. So kati naye embeera y'ebyobufuzi ey'okutambulira mu bigere by'omukulembeze naye ndowooza kati Kyagulanyi yagibalaze nti okujja okumbeera okumpi si kwe kufuna bye tusuubira nti bye bituufu. So kati ekizibu ekiri mu byobufuzi bya wano nti ebyobufuzi bya wano abantu badde batandise okubiwa bannannyini byo. Nga buli wayogera ku constituency ezirina bannannyinizo abazeekwata. Ne politics yennyini azze nga alina bannannyini ye. mu myaka 10-20 agayise nga tusuubira nti buli nsonga egwawo ng'eri political
eyina kuyita mu abo okitegedde okujoogerako. So kati ono omwana kyekintu kyalaze bannansi nti ebyobufuzi bisobola okubeerawo naye buli muntu osobola okuvaayo n'obyogerako n'obyesimbako okusinziira ku busobozi bwo. Okitegedde nti bano bali bakwata politics nga bamupakira mu makooti gaabwe, buli muntu yakwatako ka constituency bwati nga akateeka mu kooti. Okitegeera kakulu kabadde awo nga kazibu nnyo nga ne mu parliament banamu ebifo byabwe bibeekwata tizentuula wano. Olaba nga ne sipiika yenna bwajja ne baba mupya ako kakulu kasooka okumanya nga naye kaba tekawanise mukono mu kuteesa. Sipiika ayinza okukawuuza Honorable Gundi tolina kyogambayo. Okitegedde. So kati kakulu nga kabadde awo nga kalina enkwata gye kakwata ebintu byako mu mbeera erowoozesa bannansi nti ke katuufu. Okitegedde. So Kyagulanyi y'ensonga gyakoze eki gyagiddeyo bannansi. Baithe kankubuulire gwe walaba mbaka wa palamenti emyaka 10 egiyise mu bitundu byaffe gye tuwangaalira. Mbaka wa palamenti nga bw'ofiirwa n'omubikira mayiti teva mu lujja nga tannaba kujja. Yabeera omugenyi omukulu ku kufa, yabeera omugenyi omukulu ku mbaga, era nga amaka gamukyaza. Honorable Gundi yakyaddeko wa Muzeeyi Gundi. Aga amaka gaba gasalawo nnyo ebyobufuzi mu kitundu ekyo gaba g'amaanyi nnyo. Kakati Kyagulanyi byabimazeewo nti omuntu osobola okubeera nga abantu bakumanyiridde mu ndongo. By the way, era nze nalabye wano ba Honorable is it Nabira? Nabira Naggayi Sempala. Nabira Naggayi ng'ajeregerera banne. Kakati mwali munonyeeyo ki? Yensonga lwaki nze namanya nti sina maloboozi malungi, siri muyimbi, saata wanagendayo. Negene kano akagala fuuka ndingidi yennyini. Dirisi gwe bakwasa kadi NUP. Kuba Road Mayor. Yamala kukuba nnyimba ogimuwa. Kakati oyo bujega. Omanya abaana bano balina ekizibu. Kasita enkwe zibatandika okubalya. Beerabira ne bye bakolako emyezi 2 egiyise. Because gwe Nabira bw'ovaayo n'ogamba nti ati nze namanya nti siri muyimbi. Kati walukaga wali ononye ekimba yimbi. Kati gumina byonna ebyakutuuseeko. Gwe nnyabo Nabira. Ekisanja ekiwedde ogenda mu NUP bakuwe kadi yaabwe ovuganye ku bwa Road Mayor. Tuweeyo oluyimba lumu lwali oyimba. Ekitegedde. So mulekerawo okujegewaza abantu. Okwefula nti muli baakabi nnyo. Wakati mu nsonga eziri serious. So kakati ebyobufuzi buli generation ejja wabeerawo abantu abalina okubeera ku front line. Era bano nakugamba nti bano abatakkirize nti kati Kyagulanyi ne banne be bali ku front line. Ebyobufuzi bigenda bamenya nnyo. Bigenda bamenya. Byakubamenya. Mulina okukkiriza. Kakati guno omulembe oguliwo tufe tukikuttemu emyaka 15-20. Kayine bana abaana tubaleke baleete ekyabwe. Anti kakati bo bagamba nti ebyobufuzi babiruddemu okusookera ddala. Ekyokubiri balina experience mu byobufuzi, abamu balooya, abamu mu bifuzi babiruddemu bagundiivu. Kati ekyokulabirako nga Mami Sseggona yagambye nti okuleeta omuntu ow'ekibogwe, omuntu atalina maanyi, atalina bisaanyizo ye nga byalina okuyingira mu parliament gye batagenda kukubira ndongo, alaba nti yebisaanyizo yabijjawa. Yebisaanyizo ebimufuula omubaka wa parliament omulungi, omubaka wa parliament omutuufu yabijjawa. Babigulawa. Gye bamuseera wagye batamuseera. Sseggona ebisaanyizo ebyakufuula omubaka omulungi babitundawa ne bano banno bagende babigule. N'ekibadde kifuula Sseggona omubaka omulungi gy'emyaka emingi gy'amaze mu parliament. Ne walukaga bw'anaamalayo emyaka 15 jafuuka ate omulungi otya n'okutya. Okitegedde teriyo omuntu amanyi kuzina n'osobola comparinga muntu amanyi kuzina agamba nti oyo tamanyi kuzina nga tamaze genda mu ddiiro. Alina sooka genda mu ddiiro wali. Okitegedde kakati walukaga ajja asobola bulungi okufuuka omusajja omubaka wa parliament omulungi. Okitegedde singa anaamalayo emyaka 15 Sseggona gy'amazeeyo nasobola okufuuka omulungi. Ate ye Sseggona osuuli agenda mu America gye yasomera okuteesa.
Omubaka Sseggona gwe yajjayo omumanyi? Oyo Sseggona yajja nga naye y'omu ku be banyooma. Nga kati obuvubuka abovudde wano Emmengo bagiye ababaka ab'obuvunaanyizibwa abasajja ab'amaanyi. Ebiseera ebyo ne bayita buno obuvubuka bw'Emmengo awo okitegedde. Kakati najja n'awangula n'afuuka omubaka omulungi. Kakati obulungi si ggwe abweyogerako, obulungi buva mu by'okola. Okitegedde? Obulungi buva mu kumanyiira mbeera. Oyinza okuba ng'oli musomesa, wasoma, oli grade 3 teacher, naye okimanyi nti grade 3 teacher tasobola kubeera mulungi kusinga musomesa ataasoma busomesa naye ng'amaze mu system emyaka 20. Ono yabeera omusomesa. Okitegeera? Kakati mu palamenti ng'ogyeko bano abayayaaya abagala okusiriwaza mmwe. Palamenti kebeere ya Amerika, kebeere ya Bungereza, kebeere yawa. Okuba omuyivu ennyo si kye kikufuula ow'amaanyi mu palamenti. Okubeera omuyivu ennyo si kifuula ow'amaanyi. Ebyo byammwe byano mu Uganda. Y'ensonga lwaki n'abakola constitution bakugamba kasita omala siniya ey'omukaaga. Tebagamba nti kasita osoma ennyo nga nazi PhD. Kasita osoma ebitabo ebingi. Okitegedde? Kaakati Sseggona bw'aba yasoma alhamdulillah, musajja muyivu, looya, okitegedde? Naye era bigasizza ye. Ye ne famire ye babifunyeemu. Bannabasolo tebanaki bafunyeemu mu Sseggona. Gwe Sseggona okubeera looya ofunyeemu ki? Ngamba nga okitegedde? So omuntu bw'asoma ng'oggyeko okuwaanyisiganya endowooza eza Uganda ey'awamu, naye ebiseera ebisinga gwasomye gwafunamu. Okitegedde? Kakati mu palamenti endowooza kikulu, naye buli muntu asobola ogitwalayo kasita abeera nga yamala senior 6. Okitegedde? Oyo mubaka wa palamenti. Era Sseggona ayagala kutulimba nti abakola constitution eyo be baali abasirusiru. Okugamba nti omuntu anabeeranga wa senior ya mukago kwesoga palamenti. University bayita bamanyi nti gye ziri. Ezaaliwo zimakerere. Akati bano abasajja ekibatawaanya baddira ebyobufuzi nga babitambuliza mu nsawo zaabwe ebbanga lyonna. Kati nga zennume ezibadde ku kyalo mbabazi bwajja be bamusookamu abo. Ne bamubeeramu nnyo. Okitegedde? Oyo ne bamuyuza naye nga tokata bazitwale. Okitegedde? Beesige bwe yaleetera wano wookotuwaaka biki, abo be baamulimu. Okitegedde? Baamuyuza kata bamutwaleko amakooti. Okiwulidde? Mugisha muntu bwe yajja bwe basooka omudisikaasingako. Ne bamudisikaasingako nnyo. Bagenda okulanga emiyembe gya Mugisha muntu gyonna mito. Ne baddukayo. Bateekako emisinde. Kaakati ne beegatta ku mudongo, omuyaaye, omuyaga, nambalujega. Okitegedde? Atamanyi bya bufuzi naye teyabayita. Okitegedde? Bo bennyini be bakunsumbya emitwe gyabwe ne bamulumba emagere gye yali atudde. Ne bamugamba tukoze eki? Tuzze. Kwegattako. Gwe Kyagulanyi wamulako ng'ateeka ebirango ku leediyo ng'abayita. Nakera gulumu nga ndaba nga kati DP Block beesoze ku NUP. Teri yabayita. Era ne mu kugenda temutuleekaanira, temutusiibula. Because bano gye muva tebaabayita. Kyagulanyi teyayita invitation yonna kuyita bano ba senior politician. Tabayitangako. Okitegedde? Naye nga ekiyinza okubeeramu wakati w'ebigambo byonna ebyogerwa nti Honorable Sseggona, Honorable Mpuuga, Honorable Nambooze, Honorable Muwanga Kivumbi, Honorable Lulume, kakiripo akaako. Olw'okuba nti babaddewo ebbanga ddene ng'abantu babalabanga bannabyabufuzi abagundiivu. Twandisuubidde nti twandibayigiddeko bingi. Ng'ovudde ku bye tubayigiddeko nga bali mu palamenti, twandibayigiddeko n'ekigambo kuwummula. Nti omuntu bw'okola n'otuka ekiseera weetaaga okuwummula n'olekera abalala. Naye buli wolaga nti gwe mulungi omu
ogenda kwoza yanike mu ttaka. Honorable Sseggona sisuubira nti ku bumanyi bw'alina nga senior politician senior lawyer nti bino byendaba ku media nti agenda kujja independent sisuubira nti anaakikola. Yalangiridde yasinzidde mu lukiiko lwabaddewo jjo n'agamba nti okusinziira ye ku ye abantu ba constituency ya Busiro East bamusabye. Nsuubira nti yabadde ayogeza pressure naye bw'aba tugamba nti bagezi nnyo be ba senior politician mu ggwanga wano betulabirako buli nsonga ey'ebyobufuzi. Nsuubira nti yandibadde kyakulabirako kinene nnyo okumanya nti bw'oba tofunye mukisa sigala ebbali wabula abalala n'abalala bagende babeeko kye bakola. Bw'anaabaza independent kijja kulaga eggwanga lino ebbanga ddene bye babaddemu nti badde mbya kiyaaye. Kubanga emyaka 15 ng'oli mu parliament bwe bakuma kano kakaadi okyayagala ki? Emyaka 15 ng'oli mu parliament bwe bakuma kano kakaadi oba okyayagala ki? Kitegeeza n'ebbanga lyomaze emyaka 15 obadde mu bibyo. Obadde mu bibyo. Wakati munnabyabufuzi okuteekawo enjawulo abantu batuuka okugamba nti mwatukalao by'okutuggyako Sseggona waffe tuula wali ku bbali waluka gajje asaavinga emyaka egi 5 okitegedde abantu bamulabe ng'ate ye nnamba lujega nnyo bajja kujjewuwo bagambe Honorable komawo ono gwatulekera tetumutegeera bangi abakomye bwe batyo n'agwa n'awummula n'amala n'akola ki n'akomawo ng'abantu obadde chance okujjawo enjawulo okufuna enjawulo naye embeera y'okuwaalirira baŋŋambye enkomewo teri bamugambye era bano abamugambye yennyini yeyabayise ababadde mu lukiiko ye kenyini yabayise abakubira amasimu ebe yagambye nti babano baŋŋambye teri beereesewo nga beekalakaasa nti ssebo tukufiirako era mu lukiiko awo waliwo yennyini yeyakutte amasimu n'atandika okukubira abakoodineeta be n'abagamba buli muluka mupeeyo abantu babiri wano okitegedde era ne bajja teri bamwegayiridde alimba bayaaye bannabyabufuzi wallahi muli bayaaye so era singa yasirise n'akola statement emu nti alhamdulillah nzikiriziganya n'ekibiina kyange kyekikoze eki kyekisazeewo kati singa ensi yasirise dda naye yo okukyakyala bakwita kukyakyala okukyakyala kubeera kwa musota ogumanyi musota ngumanyi wali ogukubyeko sikubanga ku musota ati omusota bwegukuba n'ogwasa kino ekitwe nokikuba nekibeta entabo ekiti kino ekyensuti kino bw'oba toli mugumu oyinza okulowooza nti kigenda kugoba kikutuuse mu nnyumba kisigala kizannya kati omutiitiizi ayinza okusanga ekyensuti nga kizannya n'adduka emisinde okitegedde naye osuubira ku kitwe n'ekyensuti ki ekiwulabe ku musota mutwe kati omaze ogubetenta ekikuddusa ki kati bano bebamye kaadi just mbawe mukisi 2 bino byonsuti bye bikyanyeenya biti emitwe gyo bagireta ense kyova olaba ono ye omwana ye kasita amala okusalako omutwe takomentinga ng'asirika ng'akuleka ng'okyakyala ng'okigira ekyensuti kigenda kipowa ki kipowa kyokka mpola mpola okiwamu eddakiika 2 ogenda okulaba omunyera butandisa okizannyirako okitegedde kaakati bano bonna oba NUP yakoze ensobi oba teyakoze ensobi okitegedde tukkiriza nti bwe bityo byakoze eki bwe byazze naye ye yagambye nti nga n'ebya mwami Mpuuga tebinabaawo bino ebyokulya 5 biki byonna yagamba nti bali batandika dde okufuna amawulire nga baagala okubafulumya nti kati guno omukisa gwa mwami Mpuuga kino kya mwami Mpuuga okujja gwali mukisa gwa NUP okulaba nga bafulumiza ddala kola enteekateeka yabwe nga bwe yali naye agamba nti nga tebinaba nawe ebye5 amaloboozi gajjanga nti abo twagala tubafulumye baali batuufu babafulumye because tebaali batuufu bana abasajja si balungi n'abatonotono abakyaliyo mu NUP nga baava mu DP block nabo omwaka ogujja ekisanja ekijja balinde tebasobola kubeerayo
abali mu deep block bonna ekisanja ekijja bayinza obutakimala abasigaddeyo abatonotono bana abasigaddeyo abatonotono gwe balinde bana abaana tebanywerera wamu balinga nsigo ya ffene tebanywera okitegedde ebbanga lyonna baagala babeere mu pati nga beba overall nga be balabika kati ate ono Kyagulanyi amaanyi akyalina mangi tabakkiriza kukola ki kulabikako yadde kulabika abantu basobola kubeerayo bajja kudduka bonna bagenda kwegobayo bokka okitegeera because bo baakitwala nti be balina okubeerawo kakati boga nti bino ebyampuuga byonna byali byakwekwasa bwekwasa biki bwe yazze Busiro Wakiso yagambye agenda kuwagira ssentebe wa disitulikiti ono omukyala ali ku PF ku DF kakati tunagenda omuwamu ebbanga lya wiikisi 3 nga mumaze omutegeerya ddala nti byonna tebamuwaayiriza naga abaana ba NUP ng'ogyeko seemwaye bano abaana baketta ne mu byenda wallahi Kyagulanyi agenda tukoga nti oyo mu musale nga maze mukola sebo ng'evidence eri ku mmeeza ejjodde ako kasajja sebo si kafala Katonda tasobola kuleeta mukisa gwa abantu n'amuwa obuganzi bwe butyo nga musiru ate kisoboka singa ffenna tuli baganzi Katonda buli olaba omuntu ng'amuwadde obuganzi ng'omanya n'eggye ly'abamalayika erigenda omukuuma alimwetooloozezza eryo ddyo linamuwa ki linamuwa magezi okitegeera kaakati tosobola kugamba yadde Kyagulanyi mujega nnyo kale yadde mubi nnyo wadde tayagaliza gw'osuubira tasobola kumanya busobozi bwa Walukagana Sseggona ye tabumanyi abumanyi bulungi akime bulungi nti Sseggona bwe tuba nga twetaaga obuyinza obukwata ayina paati nene gyakola ki gyasobola okuzanya ekyakimanyi naye olw'obutali bwerufu bw'abaana bano okitegeera musitwago y'abaana tebeetaagisa bano abasajja kujja okitegeera because nze nakugamba okulagana n'embega omu nga muli mu lutalo wabula nga abalimu ababega okulagana n'abalabe bammwe mutwalo okubeera n'embega nga tomanyi nti mbega naye nga mwali okulagana ne bali b'omanyi obulungi nti balabe baffe omutwalo mulamba okitegeera omuntu ow'enkwe nga muli mu lutalo omu bw'ati wabulabe nnyo okusinga abalabe b'omutwalo abakutunuzzaamu emmundu okitegeera because abalabe bo mweri distance tebamanyi bw'olya tebamanyi bw'onywa naye ono asula wano akuli ku lusegere okitegeera ga mukama wange naye ng'ate wabulabe Kyagulanyi mugambye edda ebbanga ddene ebbanga erijja ery'emyaka 5 bw'agezaako n'abaako omunabyabufuzi yenna gwe bamuleetedde ku mmeeza nti wankwe n'agezaako n'amuttira ku liiso bw'ati n'amukomyawo totugambanga ate abaana bwano bamanyi bajja kuyisaamu eggaali bajja kuyisaamu because afunye omukisa emyaka gino 5 abantu baleesa amawulire bagakuwadde ku buli mubaka nti ono ali bwati ebimu n'obyetegeererako gwe ng'omuntu abalala n'amawulire ne galiikinga okitegeera kaakati bw'ovaayo n'ogaa nti abannange yadde mbaleese naye tubongereyo omukisa ojja kuttisa abaana b'abanno bati bafiire bwereere mu lutalo mbega tebamusonyiwa mbega tebamuwa mukisa mbega tomuwa mukisa kasita omuwa mukisa mufudde mwenna nawulira nti mutwalo wa Museveni olugya ekinaana nti omuntu omu yakolanga ensobi teri kumuttira ku liiso ekyo Museveni akimanyi Museveni omulaba mukwano gwange omuwe NRM yannyumiza nanga nti Museveni bw'amanya nti oli mbega oli wankwe yaŋŋamba okumanya Museveni akulinnya amanda bw'ofa alina okumanya nti ne mu kulonda omusika agenda okusikira ayinamu omukono omusika ateeka okuba nga alinamu omukono alina okusindika abambega nti mugende mulabe musika ki gwe bataddeko balabe kali
akaguniko konna nga kagwerawo ddala because oli muyeekera. Emyaka 5 bye yayitamu ng'alwanagana ne gavumenti abimanyi. Teyayitamu nti akube emmundu nti gavumenti yali nnafu nnyo. Okitegeera akimanyi bulungi nti ekiwangula olutalo lwonna mu mawanga gonna agakuze mu nsi intelligence. Ne bw'obeera n'ebyokulwanyisa ebifaanagana bitya nga tolina intelligence tolina woyita kuwangula. Okitegeera. So kati Kyagulanyi afunye omukisa nti intelligence ye erina abantu miliyoni 4 mwezi bonna bamukolera intelligence. Kati abantu babo nga bakolera intelligence bakuleetera amawulire ne bagateeka ku mmeeza. Mbeera mugezi. Mbeera mugezi gasunsule ate okikole. Okitegedde. So kyenjagala okukkiriziganya n'abatulaba nti Walukagga gundi Sseggona musajja mulungi mu byamateeka na buli kimu kyonna, naye mu struggle bano gye balimu tukkirize tugaane Sseggona tabadde mulambulukufu mu nkola ye ey'emirimu. Tabadde mulambulukufu atya? Nga si yo Sseggona oli gwe twali tumanyi. Sseggona nga bakyali mu bino ebya DP ebya Suubi ebya ki teyavanga ku CBS ku radio, teyavanga ku TV, ng'abeera ku pano ez'amaanyi okuva lyakwata kaadi y'abanaasirise busirisi yagiteeka mu kwawa bw'ati n'asirika nayo. Teyavanga ku kitebe kya DP. Naye kino ekye-NUP ng'amala emyezi nga talinnyo eyo. Kakati abantu yadde obeera mugezi nnyo ne weefuula omugezi. Naye yagamba mbu ekimuwalanya kukolagana na mwami Mpuuga ate nga yagamba nti Mpuuga yava mu kubeera mukwano gwe kati muganda we. Nze ndi musiraamu. Bwe bakwata kiboko ne bankuba ne baŋŋamba lwaki okolagana ne Faaza. Nga ŋŋamba nti famire yange empalana. Okitegedde? Eba tekuwalana. Because Father ne Seeke balina bye bawula biki? Bingi. Kati kitaawo bw'agamba nti eyo toddayo eyo. Omanyi ki abaakuwonya kunywa mwenge? Okitegeera? Ojja kukeera ku makya ng'oli ku kkubo otalantuka. Taata baga nti eyo toddayo. Kakkana omwana ow'empisa alina aga nti kale yadde mbadde njagalayo nnyo. Okitegeera? Ffe gye twakulireyo mu byalo nga bayinza okuga nti ewa famire ya gundi toddayo kulyayo emmere. Okitegedde? Otegedde bampalana lwa Mpuuga. Okitegedde? Kaakati kintu kyali kyangu nnyo kulondako ku ebi bibiri kolagana n'Empuuga oba sigala mu NUP ng'oli mulambulukufu. Okitegedde? Naye tosobola bitwala byonna. Okitegedde? Mpuuga asiiba avuma bali n'abazibisaako obudde. Alina ne media houses nnamba nga zo ziriwo facilitated by Gundi Mpuuga kukakkanya bali. Ate gwe nga ovayo bw'ogamba Sseggona saagala abeere ng'omwana omujega w'oku kyalo. Bakugambye nti famire ya Gundi eyo nsezzi ye yalya nnyoko. Okitegedde? N'ogaa nti nze nkolagana nabo just mikwano gyange. Okitegedde? Kitegeeza olukwe lw'okulya nnyoko walimu. Olukwe lw'okulya nnyoko walimu. Kakati so kakati eyo si nsonga. Omanyi bano abaana bonna babadde bali mu NUP olukwe babadde bakozesa nnyo mukulu Mpuuga ng'ekyokulwanyisa. Nga ne gwe bakutte ng'asala ensawo mu NUP oluba mukwate bati nga ganti abalimba banvunanirwa kuba nkolagana na Mpuuga. Balimba nalabyawo ne baagala naye era kyekimera kyagamba banvunanirwa kuba nkolagana na Mpuuga neva. Era mulabye ebbanga lyonna ng'agamba nti njagala bambulire omusango gwe nazza ate bwagira bwagamba mpozi omusango olinga gwe ndaba gwe banvunaana gwakolagana na Mpuuga. Muleke because wa kibiina kirala naawe oli mu kibiina kiki? Naawe oli mu kibiina kirala. Enkolagana yo gikendeezeeko. Okitegedde? Akalulu kano ke tugenda maka 2026 nga tuzeeyo mu Busiro East. Amanyi ogalabawo kubanga yagambye ajja independent in case wabazi ngazze kubanga yakubye olukuŋŋaana n'agamba nti ajja. Sitera kwagala abantu bajja independent. Naye Honorable Sseggona mmuwagira ajje. Sitera kukyagalira ddala ndeze era obadde ongoberera nnyo nga saagala nnyo omuntu abuzaabuza.
naye Honorable Sseggona mukkiriza buzeebuze ajje. Ajje musubira okukawangula ajje nze njagala ajje lwajje okumanya akagenda kuba kasuka kasengejja kalungi ajje bamuwaanawaana Honorable Sseggona nze wamma nkugamba jangu kabonero k'essaawa okitegedde jangu kabonero k'essaawa ojja kukawulira because ono Walukagga ng'omuvudde ku byafula ya Parliament gye mumutuma ayina ebintu bingi ebimukolera akalulu. Ekimu ku byo bye biriwa? Waliwo omwana omuto aweza emyaka 9 wano mu Central region nga tawulyanga kulinnya Walukagga. Aba yaliwulirako. Kali politician olina kusooka kutunda linnya. Ekyokubiri ono muyimbi byobufuzi tebamuwangula. Ne bw'ogenda mu America omuyimbi mu byobufuzi tawangulwa. Schwarzenegger we yakulembera California nga gavana. Tebamuwa bwa gavana musaze eryo nti abalimu yali abasinga obuyivu. Bamuwa lwa zino firimu ziyajjanga azanya. Era abavubuka abaliwo ebiseera ebyo nga tosobola na banyumiza. Mulekete mutulondo ya muzanyi wa bina Uganda wano. Leka agenda kulemberaani. Ebyo nga tebagala biwulira. Oyo muyimbi buyimbi abantu lwaki bajja bangi bagize bazikola muyimbi. Ekyokubiri waliwo akakundi wano akagala okusiriwaza abantu nti okubeera omuyimbi kiriirigo nti bw'obeera omuyimbi tobaamu magezi okitegeera naye abayimbi mu nsi yonna bangi abakulembeze ndowooza mu mulembe guno abayimbi amawanga mangi agenda bakulembeze nga babadde n'abayimbi naye olaba ono omuvubuka alwanagana ne Putin owa Ukraine abadde musician mu Ukraine ng'akuba mu Kiev awo ebivulu okitegedde kati pulezidenti wansi okitegeera so ekitone n'okutegeera byanjawulo ne Sseggona alina ekitone kye eky'amateeka kayina Walukagga bw'aba n'ekitone kye eky'okuyimba tekimuggyako kumanya nti kati omusolo gulinnye kati gukoze eki kati gusse because gye emirimu gy'omubaka wa Parliament abantu gye bamwagalamu kumanya ebyo bw'oba muyimbi tosobola kutegeera nti mu ddwaliro temuli ddagala okitegeera bulungi nnyo oba okimanyi bw'oba muyimbi emotoka bw'egwa mu kinnya gwe oba olaba ng'eyise ku kolansi olw'okuba oli muyimbi so kati bano baagala kusiriwaza ku bantu kubajja ku mulamwa naye nga mu bufunze nze muwagira era mu kalulu kano gwe mpagira iko okujja independent okitegedde asalewo bulungi ajja independent ng'ojja kulaba abantu babusira bamugasabya ajja independent bagenda omuyira akalulu bw'anaafunayo polling station emu n'agyawangula bw'anaafunayo polling station egi emu yokka bweti n'agiwangula ojjanga n'enkuwa kakadde nkyogeredde mu kamera ndere nakuza omwezi mmeka nakuza omwezi zino ziri 2 omwezi ogw'ekkumi ajja independent bw'anaafuna polling station egi emu yokka mu busiro mwonna n'agiwangula nti wano ne wali bawanguddewo n'akalulu kamu bonna wolibeera ng'onkubiranga essimu nga nti seeka nkulidde mpa akakadde ka ssente tekasobola okutwalako e Mombasa neyeyagalamu ako njakakuwa falhaqan njakakuwa polling station egi sikuwangula bwemupi just polling station emu bweti nze ngenda kuwa miliyoni ya ssente era nabatuwuliza eyo vidiyo mugitereke aliwulira sitayanagaba namba yange ya simu naye ku kino nja gigaba aliwulira nga Honorable Sseggona mu busira alina polling station yemu egi nga ze independent ne bavuganya n'agiwangula n'akalulu aka kamu kokka nga nkubira nga muwa ssente miliyoni ye bagala naye yagambye agenda kujja naye ajja independent ng'agamba nti ye bakama abe era abamunondogena mu Parliament be bantu b'emitiyana
era ye agamba nti tajja kubeera kukusalawo kwa kaali nakwe NUP ajja independent abantu b'Emityana basalewo ng'era munne bwe yakoze mwami Sseggona. Ekintu kyabaagala ayinza okukitunuliramu ebintu bibiri. Ekisooka otunuulira ekitundu kyabadde akiikirira nga kimu ku bitundu NRM byeyagala okutwala ennyo. Kirimu Minisita Mulamba n'Abakooba. Kiina villages nyingi. Abantu b'ebyalo okulonda kwabwe kwawukana nnyo n'okw'ekibuga. Ow'ebyalo omalamu waayo kw'omuwadde. Omuntu w'ekyalo akulonda ng'omuwadde girasi ya walagi. Nga takumanyi takulabangako. N'akuwa akalulu ke butereevu nnyo ng'ate musanyufu. Kati awo baagala tatuukiridde. Naye ate nze omu ku baadde baagala bamuzze. Ku lwaki? Ekyo ekifo singa baadde baagala okibeera Ssekiwa. Baadde balina okumuzza. Omanyi n'okugoba obugubi n'okugoba obugubi mu byobufuzi olusi kituuka mu maaso awo ne kikwafekitinga. Abamu bayisamu buyisa bukibooko. Muterere mu layini. Omwana olwakola ensobi tomuzaaluka buzaalukusi. Olumu muyite ne bwe libeera likuze liggalire mu nnyumba mu luumu mweggalire. Olikuba ebikonde era ekikonde kya taata kiba kya njawulo. Okiwulidde? Kati mulimu abantu nga baagala wano mukyala muto mu byobufuzi we mwadde musobola okumuteekako abantu namuteeka ku pressure ne mumutunuza gye mwagala kukola ki? Gye mwagala okutunula. Lwampaka yadde ajja kutunulayo. Abakyasobola okutunulayo nga bagamba nti akolagana ne mwami Mpuuga kubanga baga nti ye issue ye bw'agamba. Si ye issue, waliwo ekinene ekisingira ddala ekya Mpuuga. Because Mpuuga munafu nnyo nnyo. Mu bino ebintu ebirigenda mu maaso. Y'omu ku bantu abanafu ennyo. Era bw'oba gw'osakako egguliro ojja kufiira bwereere enjala. Sikolemba. Enjala eba ekusse. Nga gw'osakirako eggulire ojja kufiira bwereere enjala. Teri kyatrendinga erirye. Naye tutunuulira ekifo okukiwa n'Abakooba n'okukiwa baagala ani ali yaddeko. Ne gundi ne tumugatteko olugogo bawadde kaadi na Bosa. Mukisa. Tusooke tukomparinge bali babiri. Baagala ne ani? Ne n'Abakooba. Nti ani ali yaddeko. Boga nti awo baagala waffe yadde akukuta. Okitegeera. Omukazi nga ayenda naye nga wampeta. Se waffe mu shariya waffe mu Busiraamu. Omukazi nga ayendera mu lujja awaka mu bufumbo. Okimanyi nti Obusiraamu tebumugoba okuggyako nga bino ebintu weebiri. Ekisooka ng'oleetedde ddala abajulizi bana bonna nga bamuwako obujulizi nti nze namulabye. Okitegedde? Nange ne bawera bana. Naye obujulizi kasita bujjo owookusatu abana nga bonna bagamba nti yadde ayambadde gomesi ya red. Owookuna n'avayo n'agamba nti okumanya namulabye yabadde ayambadde gomesi nzirugavu. Obujulizi buli bwonna buba bufu. bwe yafumba bufumbi. Newankubadde mwenna mwogera Gomesi naye lwaki kala zaawukana? Abasatu bagamba red kati ate ono owookuna agamba Gomesi yabadde ya bbulu. Fe amateeka ga sharia gagamba oyo aba mukyalawo. Obujulizi tebumugoba. So kaakati kati Honorable baagala mwadde musobola omutereeza. Badde basobola okumutereeza yadde nga naye baagala yaddira ensonyi n'azifuula obusungu. Twe bakubamu luli ate yanyinga bunyiizi. Ne yeesonyiwa ku kitebe yagenzeyo job mu vetting period. Emirimu gy'ekibiina n'atandika okugidoojinga n'ebintu ebirala. Okyoya. Naye nga bwe tuba tutunulira ebyobufuzi ebinene ebisingawo ekyo ekifo badde basobola okukitaakiriza. Mpozi nga balinawo amaanyi ag'enjawulo ge basobola okupikiramu ono omuwala na Bosa. Bwe baba basobola okumupika naye bw'agenda mu palamenti ayiga.
Yes. Ayiga namulaba muwala mugezi. Muwala muyivu. Abadde azannyira nnyo wano ku kamera. Naye ajja kuyiga. Nkubule teriiyo omuntu azaalibwa nga amanye ebyobufuzi. Ebyobufuzi tuyiga biyige. Abantu bayiga biyige. Olaba President Museveni nti emyaka mingi gyaludde wano. Naye buli mwaka gwamala ayongera kufuuka mukugu mu byakola n'enkwata gyakwatamu ebintu. Bw'otunuulira ennaku zino ebintu ebitambula mu security, abantu bangi ababimbye abaagala okukwata Bobi Wine oyo. Abamu bagala tumukwate tumuteeke mu kkomera, tumuteekeko ebisangosango. Abalala tumukwate tukole bino, abalala tumukube amasasi, abalala tumukole, okitegeera. Ati Museveni eyo era tasobola gikola, okitegeera. Tasobola gikola. Yadde ng'obusobozi ayinza okuba nabwo, naye alaba nti bw'akikola aba akoze ensobi y'amaanyi. Era abakubanga teyaliiwo nga bano be baliwo ba Jeno mukwano gwange Jeno Muhoozi, bano baddamulira, ba Fande Kuteesa, Emma Kuteesa, nga be bali ni control. Bakulayije. Bakulayije. Eno rigimu yandiyadde yadduka dda, singa bonna bali bagita kaluma, singa bali mu kaluma gye beekwese. Singa bali beekwese. Okitegeera. So kakati omuntu buli bw'ajjako mu kuba mu sisitimu ayiga enkwata y'ebintu. Nti ekintu bwe kijja nga kyokya nnyo nkikola ntya, just kiweemu budde. Kijja kuwola. Kijja kuwola. Ky'obadde okwasizza ekigoye bwe kinaawula ogenda kukwasa ngalo okasuka eri. Okitegeera. Kakati ne Kyagulanyi kyalina okulaba bano abapapadde baveeko. Gwe Sseggona ne baagala mwe bamye kaadi mwekka. Bakatabazi tebaliyo e Kalungu gye bali beetaddemu omugwa. Balanise Wanyana tebaliiwo wali, badde erikinnyeko. Okitegedde. Endagano mwali mwagikola nti mwenna babaka mugenda kudda omulundi gumu nga bwe mubaddeyo mwenna mukomeweera nga okitegeera. Gundi yakikola DP n'egamba nti mwenna babaddeyo ku tiketi ya DP era mwe musigalayo mpozi gye tutasimba bwe baba bajja tuteekeyo. Tebalina kigendererwa bonna nga bwe baaliyo. Singa bali balina ebigendererwa ebinene bali badde bayisa mu kakuŋŋunta. Badde bayisa mu kakuŋŋunta. Naye ebigendererwa just byali byakufunafunayo buntuntu. Twogedde kakuŋŋunta, ndabye abantu bangi nnyo beemulugunya, ab'ebibiina ebirala nga beemulugunya ku process ya NUP. Vetting swagenda ku ground na biki byonna. Ng'oggyeko NRM waliwo ebibiina ebirala mbadde njasi nsaba kumpitiramu kuba ggwe oludde ng'otunuulira ebyobufuzi. Bo bakolanga batya? DP, FDC bayitanga mu kamyufu? Babeera ne ba delegates okuva ku byalo ku miruka, ne bajja ne beegattira ku Ggombolola bwe bati ne balonda. Tuwanze kuwona eddusu ne Ggombolola eri nereeta ne bagatta. Okitegedde. Kaakati eyo nsonga lwaki olaba nti NRM yayanguyirwanga obbakuba mu regime nga yeyina system, yeyina ssente, yeyina buli kimu, kasita ogiraga delegate wo yenna ng'ekumaze oba owedde egira kuleeta abaayo ebasosekemu ebasimbewo kuba emanyi ba delegates bali bameka b'Eggombolola y'ensangi, bali 8 aba DP, bagakweta candidate ajene ssente. Ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna nga kikozesa aba delegates okufuna bakandidate, tekisunsula bakandidate balamu. Okitegedde. Asinga ssente yakola ki? Yayitawo. Nabirabako. Okitegeera. So kati mu regime efaanana nga bweri bweti. Mulimu ebifo by'osaanye okubanga gwe olina bikola, olina ku dictating bu dictatings. Oba oyagala batokola ki? Oba toyagala. Nga wobiteera oyo Kyagulanyi abakola eyo nsobi nti bagende mu bumyufu obw'owansi.
NRM badegera muwa abantu olanga DP ya muwa ensolo NRM badegera muwa emisege yandigiwulidde okitegera because n'abavubuka baffe tebannaba kuba bamalirivu nti omuvubuka asobola okukwata emitwalo ebiri neyeerekereza okugirya n'asigala nga ali ku kituufu abalala bagenda bamala kugirya n'agiramu ekikomando amagezi gajja nkeera okitegeera kati abantu ng'owangala n'abantu abafaanaganako bwe batyo olina okubaako okola ki olina okubaako enkwata gy'okwatamu ensonga nga ggwe okitegeera naye bw'oteera abantu bagende bakole bye baagala owedde bali tebajja na kunoonya kalulu aba NRM bagenda kuteega butezi bwe bati basirike baleete bakandenti babe bagende nga babakola ki nga babaplantingamu babawe ssente okitegedde bwe bana bawa ssente ojja genda mu madelegates mu holo nga bonna bali bonna nga bali biased ogenda kutuukawo oti nga bagamba nti naye kakati ddala mutuufu kati kino olwo mu kisanja mukigenda mu makati naye kati kyekiseera ffe ng'abaka ba palamenti tujje tutasene Museveni ono oba kati bintu byakuteesa obuyinza butwalimire okitegeera abantu twagize naye kakati ono agenda amanyi bulungi force ezamufudde omubaka wa palamenti wezavudde era agenda atyayo okitegeera agenda atyayo era bali bwe babeera bwe batya baga nti nja kuddayo nja kuddayo mu bantu abannonda okitegeera so ensonga lwaki olaba nti bahonarebo bonna bwe bamye kaadi bagezezaako okugamba tugenda kuddayo mu bantu baffe tubeebuuzeeko tebaliiyo tewaliyo bantu bebagenda kwebuuzaako mu kiseera kino ababadde bakuyamba okufuna kaadi tebaliiyo because kaadi ya NUP abalonzi bonna tebaginaako buyinza wakitegedde nalabyekaawo ne Roy Sembogga ekawempe eyo ewa chairman Nyanzi ngera bagamba nti kakali bannange eno omuntu gw'omwatuleetedde ffe tetumumanyi Roy Sembogga ye mwana waffe wawa n'enzaalo gwe twagala gukuwa akalulu era kakati Roy Sembogga mbu baamusabye naye bakubye olukiiko lulamba balukubyewa mu kawempe omwo ewa Roy Sembogga oba ewa Nyanzi ye yabayise goli munamawulire tobigendangamu bona bona byafuzi buyaaye okitegeera bamala okubakubaku obusimu awo ayina abantu yeefuula zo beebuuzako kumbi ye kyokola bakikola ki abakimanyi okitegeera gosubira bakuvayo naga nti nze nzikirize naye byavudde mu kugaba kaadi mugende mwagire munnakibiina badde bagala mukwata lwa mpaka bamuleete ku ballot paper bano be babayita abayaayi lwaki abantu abamu balowooza nti oli waba kaadi ng'emummiddwa lwaki abalaba nga gubagubye mu kibiina kubanga abasinga mbalabyemu oba n'ekirowoozo ekyo yagenda na ideology y'ekibiina batagirina aba yagenda kunoonyayo bwakulya aba yagenda kukola ki kunoonya ku kyakulya abantu abalina ideology wano mu pate za wano mu Uganda ndowooza NRM ideology yabwe yakukwata buyinza butabuta kati ogenda okulaba omuntu ne bwanyinga ne bamumma kaadi nakola kyapapalamu ennaku bbiri nga azzeeyo okitegeera kaakati bano ideology yaabwe bwe nfuna kaadi mba mmaze tebalina kye baŋŋamba so si Museveni bw'avaako mba mmaze okitegedde bano abaana obagerageranya n'abayizi kano kasitole njagala nkabawe abayizi baali 20 ne bateekateeka embwa zaabwe 20 bagenda mu nsiko kuyigga ensolo enjobe ogimanyi enjobe njiwulira nnyo enjobe njiwulira enjobe wakulirawa ndi wa musite wano ogedde mu kibuga temumanyi olayifu mmwe kaakati enjobe kiba kisolo kya mu ttale abayizi bagamba nsolo ewooma nnyo naye bannene bw'eba ekuza obulungi eyinza okwenkana ennyana y'ente egendya ddala waggulu kakati abayizi batandika okuyigga enjobe balina embwa zaabwe 20 nabo bali 20 which means bali 20 naye buli muntu alina ne famire ne bagenda okuyigga enjobe bwe batuuka eyo mu ttale ne bagwa ku njobe enjobe ne batandika ogikola ki okugifubutulo gitwala emisinde naye baba bali kumpi gituukako wee bati akamyu ne kajja ne kabasala mu maaso okitegeera
bonna ebirowoozo byabwe byava ku njobe eri ne bakola ki ne bagenda ku ne kamyo bayiga akamyu ne bagoba akamyu ne bakakola ki ne bakakwata kati batandika okakwata ne bakateeka awo ne baleeta omukinja gyo ne bagamba baaga n'abaaga ne bamuga kati tugabire akamyu kaffe kagabule tematema bantu 20 abayizi 20 bafuneko n'embwa ziri 20 nazo zirieko ku bwenda okitegedde kati bano baloyisa embogga abaani saagala mubeere bajegajega ng'abayizi abaagenda okuyiga enjobe obudde bwabwe obusinga obungi ne babumalira ku kamyo okitegeera bwe mubanga mutugamba nti mbaddemu NUP nga mwagala kukwata buyinza lwaki obudde bwammwe obungi mubumalira wano ku bubaka bwa paalamenti oba abatula abantegedde bulungi mutugamba mwagala kukwata buyinza yenjobe lwaki mubumalira ku kamyo agatagenda kubamala ne mudda mu kwerumaaluma olwa just kakadi ka MP kakadi ka bwakansala which means mwagenda okuyiga nga kyemugenza okuyiga temukikola ki temukimanyi temumalira n'abantu budde okitegeera so kakati abo balina okusobola okuddamu okutegeera ideology ebiruubirirwa ebigendererwa emigaso egy'ekibiina kye balimu ebbanga lyebanabanga tebanabagitegeera ogenda kulanga buli ajja akiyitamu bwati kwagala kakaadi ng'afuluma ng'agenda kuba bafunye omukisa nti kaadi yaabwe kweri ekweri n'omwaka n'ekisanja kinyegenda kubeerako nze nabagamba Kyagulanyi okuba nga ataataamuko bwati ku maanyi olinamu emyaka 2 beddu kubanga byonna byalina bikyamufevalinga emyaka gikyamufevalinga ekigambo kye ye politician yekka akoze statement emyaka 5 nga statement ze teziwuguseemu nyadde naaka nga banabyabufuzi abalala b'obalaba okitegeera kati omuntu asobola okubeera nga yepakeginga bw'atyo emyaka gino 5 opposition erwanyisizza ye government erwanyisizza ye media houses zikubye ye buli kimu kyonna nga kikubye ye naye okulaba nga abadde akyali strong oyo mu emyaka 2 emyaka aga kakati bano bandibadde bagumiikiriza nti gwe balina gwe badde batambulirako babadde bafunye omukisa nti akyali gold akyatunda mupapa ki mupapa ki akiwulidde so yosonga kyolaba nti abantu abamu mu NRM balina ebintu bingi bye basinga abantu bana aba opposition nti abantu be NRM emmeeza emala bintu bingi emmeeza mu NRM emala ebintu bingi emmeeza emala ebintu bingi bavudde mu kamyufu awo nga beeyuzizza bubi nnyo beeyuzizza n'abantu ne bafa okitegeera naye osuubira bameka abafulumye NRM bameka abafulumye sinagwe nalabye nti nze ngenze naye osuubira babalese bulesaawo nga akamyufu kawedde era bagenda babakola ki babayita babatuuza wali boogera noono boogera n'oli okukakanya kuki kumbeera naye bano bistatement byebakola bya kiyaaye nziza independent akabonero ssaawa naye nze pulezidenti wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu oli musiru nesogona bwatyo bwe yagambye pulezidenti we kwafiira kakati era tanavamu NUP mwali nnyo kitaawo omaze omujemera era omaze n'ogamba nze taata onzaalukusa okuva n'olwaleero sikyali mwanawo okitegedde banaka bakozesa tolina kyoŋŋamba tolina kyoŋŋamba nomala nti ngenda kusula ono ye taata wange nze nja mumuwagira nja mulimira emmere yadde takyali taata bano bayaaye okitegeera ekimu ku biraga nti Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wo kukkiriziganya n'ekyo kyakola ki ekisaliddwawo ekibiina ekimu ku kiraga nti pulezidenti Museveni yakyali pulezidenti wo kukkiriziganya na bigendererwa bya Museveni kyekikufuula mu NRM akyalinamu ensa okitegeera naye osobola kuvayo nti nze NRM ngivuddemu akalulu kambisizza bubi nnyo ne bagira bote kenda kujja akabonero kange ekidomola naye Museveni ye pulezidenti wange awo bannabyabufuzi abakoleza statement babi nnyo n'okusinga amayembe bayaaye balimba okitegeera pulezidenti wo ekikulaga nti oli muwulize gyali byasazeewo kasita bijja ku mmeeza yo bituufu si bituufu bikusanyusa tebikusanyusa kakana
kale nga tunatera okumaliriza mbali yetumalirize n'ensonga nalabyeko wakatambi omusirikale Mayinja nga gamutudde kuno ku bibegabega omukyala naye yabadde yali mu constituency ya Minister Kasolo nga agamba nti akati Kasolo yagwanidde mutuufu okuza mu parliament ng'agamba nti olaba bali ab'ebitundu ebirala bamulonzi bali abaseeka bamulonda naye ate lwaki mu abaawano kale mumina omukisa munene nnyo okulaba tulina omwana omulungi ennyo tulina omusajja omukozi yeetaaga akawuli tetuta kumufiirwa naye nga mbadde ali mu uniform y'ebyokwerinda n'amayinja ng'agalina yabadde mutuufu si mutuufu yabadde mutuufu atya polisi temukyayina polisi bonna aba politician bonna aba politician so kati kyeŋŋambidde nti yabadde mutuufu nti ye yavuddeyo mu lwatu nze nagamba bwana Mayanja obulamu bwange bange bonamala nga atuli ffenna nze njagala nnyo omuntu omwerufu thani okubeera nga ku muzindalo ng'abantu osiriwaza baki basiruwaze bannange ffe poliisi tukola sayidi zonna tetulina ludda ate balina omala n'obaleka ne bayita mu kkubo bano n'obakuba okitegeera gobira stupid nze sikwagalira ddala era nze omukyala bwe namulabye ng'akutte omuzindalo bw'ati ng'asabiraho Honorable Kyeyuna akalulu namwagadde nnyo by the way namwagadde nnyo mulambulukufu ekiwulidde okusinga bano abadda wano neyeekweka walabye Lushoke omwogezi wa polisi yani kitumwa Lushoke ng'ayogera ku process ng'asomesa alaga aba NUP enkwata gye bakwatamu ekkubo balikutte bubi nga nti bakola procession n'abaana ne bamuweereza ka video manyi bakatadde mu gundi ye mwennyini ne bamuweereza ka video President Museveni bwe yadda agenda e Luweero n'asanga abawagizi ku luguudo ne bamuteerako emizindalo yayogeredde mu luguudo wakati kati Lusoke oba bwe yakalabye yamaze n'addayo ku lubaawo n'ayiga okusoma okitegeera so guno omulembe mulala kati Lusoke okubuzaabuza nti gwe ogenda oteekateeka ku lwa bulungi bwa bannansi ne bali bagambeko nabo bagambeko because President Museveni kati essaawa eno presidential candidate amateeka agafuga Kyagulanyi agafuga Oweekitiibwa Mugisha Muntu agafuga Munyagwa ng'egafugaani ne Mwami Museveni egafuga ne Mwami Museveni because kati the presidential candidate kati ye bw'obeera omukkiriza okukwata n'omuzindalo ayogerere mu luguudo wakati okitegedde naye ate bano abali mu kumuvinga nga bakola ki batambula beeyongerayo kitumwa Lushoki ayagala kukwata ku generator ate gajja kukuba asanyaze gajja kukuba nze nkubuulira wandibadde obeera mu layiniyo okitegedde kuba bano abantu tebamanyi bintu Honorable Rather Fund Fred Enanga ekisanja ekiwedde kyamuyisa bubi nnyo Enanga oyo era Enanga okusinziira ku mbeera nga bweri ayinza okufa nga akolera mu Uganda wano emirimu nga tafulumye kubwerwa ggwanga tasobola genda mu UN ne bamuwa mulimu tekisoboka because babazungu batunulira background ozo otambula otya waliko omwogezi wa poliisi nti ye statement zo zafulumanga zitya bagenda okulaba nga statement zewafulumyanga nga bakubuuza nti eno wajogera nga wali otamidde nti ate eno wali weebase nali ntunula nnyo okitegeera kati ne Lushoke nalabye ayagala kukwata amakubo ago kyemulina okukola mulungamye bulungamya ntambula because eno period ya byabufuzi mubadde mutugamba mutrainings abasirikale omutwalo muki mulamba kugenda kukola ki kutunulya byakulonda okitegeera muguteekayo ku nguudo gulungamya bannabyabufuzi entambula gye balina okukola ki okutambula mukubanga twabawadde ssente mutraininga abaana bagende mu field okitegedde so sigenda ate kutandika kuleeta buteekateeka obutalina constitution okitegeera so kati wambuuza ku video yoyo omukyala njagiddamu n'ebigambo bitono nnyo nti abagirabye temwesika oyo omukyala mulungi nnyo mulungi okukkiriza nti yadde ndi wa poliisi nyina amayinja 3
naye ate ndiwe NRM okitegedde kati mwadde mwagala abalimbe ekizibu kyewina Uganda mwagala obalimba mwadde mwagala abalimbe ne bona deploying nga nebakuba emiggo wamukimanyi nti atukuba mujja kumanya deploying osi waffe wano ewa Aruna Kyeyune Kasolo bwaba DPC musajja mukazi we NRM okitegeera kayine bwabakuba tekyewuunyisa then Bagamba ndinze mwenna mbaagala ate bano Aruna Kyeyune Kasolo nga bwabatawe bakole effujjo bano n'abakwata okitegeera oyo mumuwe na bulubira be mu byalo gyali nga mumutenda okubeera omukyalo ow'amazima kuba yeyo polisi gye mulina yeyo gye mulina yonna eri politiko okitegeera ate kana akalulu kalaba akajja bano bagenda okakontrolinga abasirikale bano returning officer tebalina mirimu gye bagenda kukola mukana akalulu akajja kabadiso bagiso baradisi security organizers zigeno zezikalina so kati oli mutuufu kale tweyanziza nnyo tweyanzeege sheeku kutufisizayo kadde ne tugera ku nsonga ezikwata ku ggwanga n'engeri ebintu gye bitambulamu gange nze Geoffrey Mayanja tubagaliza akaseera akalungi mubeere bulungi mweraba